mukingiriza ebizu bingi nnyo bigenda maaso mu ggwanga naye tujja bikwasaganya olw'ensonga nti ensi ebizibu bisanga abantu ate n'abantu basanga bizibu yensonga lwaki ebiseera ebisinga tusanga ebizibu bino mu ngeri y'enjawulo ate nitubivuunuka ng'abantu aba bulijjo yensonga lwaki ensi ebeeramu abantu bangi nnyo n'okukola ebintu bingi nnyo mu nsi muno mukitegedde bulungi nnyo so nno yensonga endeesa olwaleero okubebaza mwenna abantu b'omu Dubai mubali nnyo okukola omulimu ogwo mwenna mwebale kuba nti mumukingiriza mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti asobodde okuba nti abeerawo nabanga afuna bulungi nnyo essanyu n'okumukuuma. Alright, njala tandika n'akagoloozo ka leero. Akaloozo ka leero njagala kagende buli muntu yenna gy'oli okanakusanga okawulirize bulungi nnyo. Ekisookera ddala njala okubaza Mukama Dunda Namugereka Katonda awanga nalamula emirembe gyonna era nga gyali yasobola okwekoka n'atasobola tulaga bwenyibe kubanga twandibali tulina ebibuuzo bingi nnyo ng'ate ne ansa twandibali tulina ntono ensonga lwaki yagezaako nnyo okwekuuma n'abeera gyali nga tasobola kulabikako olw'ensonga nti ebibuuzo bingi nnyo ne ansa ntono njala omwebaza olw'ensonga nti yatulaga ebintu bingi nnyo naye nga bwe tulaba nti ensi bwete bwetambula tulina okwebuuza ebibuuzo bingi nnyo nga tonnabaako kyoyogera. Akaloozo kalino kagenda kubeera kanjawulo kagenda kubeera katya mu mbeera bwe ziti buli muntu gy'oli njagala owuliriza akaloozo ka leero kantu kakulu nnyo gwe ng'omuntu wali weebuuzizaako gwani mu kaloozo ka leero wali weebuuzizaako gwani era waki wali otuddeko ne weebuuza lwaki Dunda Namugereka Katonda ku nsi kuno yateekako abantu nga babika byanjawulo ate ng'abantu buli omu alina langi mwagwa ne kana akaloozo ke njagala okukubuuza kubanga mu nsi muno tulinamu bakyeruppe tulinamu bakaddugala tulinamu abachina tulinamu ba Asians ne wali weebuuzizaako lwaki abantu bano Katonda abatonda nga bali mu kkala za njawulo endowooza yaabwe yanjawulo obuwanga bwabwe bwanjawulo n'ebirowoozo bye byanjawulo kati gwe nkubuuliza gwe kaddugala ku nsi kuno wali weebuuzizaako lwaki oli kaddugala era wali otutta obudde bungi nnyo okwebuuza gwe kaddugala wali weenoonyerezaako lwaki oli kaddugala lwaki osangibwa ku Africa kyenjala okubuuza olwaleero kati gwe muddugavu munnange nga tonneebuuza kiki lwaki oli muddugavu nga toyeenoonyerezaako njala kubuuza nga tonnalippira mpisa bulombolombo nabikolwa by'amagulu meeru na bulombolombo bwansindala wali osose weebuuzizaako n'onoonyereza omuddugavu lwaki oli muddugavu era lwaki gwe olemwa okweraba mu nsi olemwa okweraba nga bwe weeraba ne weetunulira ng'ekintu ekitasobola kubeera kintu kyonna mu nsi ate ne wejjako omukisa guno ogukwasa abantu abalala nga tonnalipira buwangwa nono na mpisa na lulimi lw'abantu bagwira Katonda bye yateeka mu nsi muno sooka weenoonye gwe omuddugavu gwani obulombolombo n'ennono bw'olina busoma ki era amaanyi ki g'olina kikyosobola okukola muno olojja okutegeera lwaki Katonda yatwawula kkala lwaki yatwawula okuba tuli mu nsi za njawulo era lwaki yatwawula entegeera omuddugavu njagala okitegeere mu nsi muno Katonda yakkola ng'oli wanjawulo nnyo ku bantu abalala bonna lwakuba nti ekizibu kye tulina tuganya okwezuula nga ffe tulooleza nnyo ani anaatuyamba okusinga ffe okweyamba ng'abantu ba bulijjo butyo nno njala twala mukisa guno obategeeza nti mwenna bakaddugala bannange abali ku nsi kuno nga tonnakola kintu kyonna kulippira bintu byonna bitakukwatako gwe ng'omuddugavu sooka olowooze omuddugavu gwani era sooka werowoozeemu manyi kigoolina bulombolombo n'ennono wabugoberera obubwo bifo nga tonnasalawo kugoberera kintu kyonna kyotajja kutegeera kubanga ekituletedde obuzibu nga kaddugala tugoberedde nnyo ennono obulombolombo n'ebintu ebitatukwatako mu nsi z'amagulu meeru n'ensi endala zetutambulamu okusinga ffe okumanya ebyaffe yensonga lwaki tutandise okuba nga tubonaabona nga tusobola kwawula kirungi kina kibi olw'ensonga nti tuvugibwa ebintu bye tutategeera so nga ate wanti tusose n'otegeera omuddugavu lwaki oli muddugavu era lwaki gwe oli wanjawulo nnyo ku bantu abala mu nsi yonna nga gwe kkalayo yanjawulo ku bantu abo so nno kyekikulu kyewandibadde otunulamu ne weebuuza nti gwani. Alright, akalowoozo ke kabadde nnaako sooka wetunulemu omuddugavu gwani olyoka omanye ki kyogenda okuzzaako awo nno nvuddewo ngenze ku kigulalu kikyaleero ekigwalo gikyalo kino njala kigende eri Yoseti bahabula tabasana mutano wa kale nsere tamuzazide nsanga bisibe ne banno be mulowooza nti eggwanga Uganda mwali bula mwali wamba nga buli kimu mukyefuze nawambu mwefuzeewo njala bategeeza akameseji kano k'ekigwalo kikagende gye muli tugamba nti bwogoba musajja munno lekanga mwezi n'akuzza kubanga tomanya gy'onoomukomya nti ayinza okwekyusiriza naawe n'akuzza nga ne teweesikidde wadde oluwande so njala tegeeza omukulu Yoseri ne babbi bannammwe abajja okusaanya eggwanga Uganda wepo n'ensi Buganda nti mwegendereze nnyo mu lugero luno oli mu kigwalo gikyaleero okubategeeza nti bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza ekivunulwa nti mu Uganda tulinamu amawanga mangi nnyo era mwatusanga amawanga gano gakolagana bulungi nnyo
olwokuba nti mwe muyina enteekateeka yammwe namuteeka ekweddiza eggwanga naye nga musobola kusooka kunafuya abo ab'amaanyi ng'emukikola okunafuya Buganda n'obusaanyaawo. Mu kino ntegeeza ki? Nti bwe tuba tulwanira enkyukakyuka mu ggwanga tuba tukozesa amateeka agawandiikibwa bakyeruppe naffe ge twayongerako bakaddugala. Naye mu kino Museveni weefudde Sipiria, omuntu atagambibwako, gwe nga buli kimu oyagala kisaanyaawo, nga weefudde kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko erirekerera embeera erikwata emabega olw'ensonga toyagala kugambibwako. Ate mu gino emyaka mw'oli munnange otandise okwogera amazima era batakola ku TV mbeewuunya kubanga ebintu byonna by'oyogera oba obimiininga ate era bibiri ku programu yo nga bwebiteekako. Kati njala kugamba bw'obanga ogoba musajja munno lekanga mwezi n'akozza. Museveni newankubadde eggula nti Abaganda tetuliwo tulinga abantu abasiru naye tulaba bulungi nnyo. Naye njagala gamba Baganda bannange wopone bannayuganda bonna bali mu Uganda ddala balina Obwakabaka. Njagala tufune olunaku oba tutandike okufuna emifumbi naffe tunyiigeko. Bwe tutanyiigeko bala abantu bajja tutwala ng'ekyokuzanyisa. Olw'ensonga nti abasajja bano batutta ne batukola ebikolofero ne tusirika bo beeyongera kwegazaanya olw'okuba nti balina ensibi balina emmundu. Naye njagala bategeeza nti bw'obanga ogoba musajja munno Museveni olekanga mwezi n'akuzza. Amakubo gonna ag'emirembe n'ag'okutereeza ensi ofubye nnyo gasaanyaawo ng'okozesa amaanyi ag'ekitalo n'ensimbi n'okutiisatiisa n'okukwata abantu. Bwe twogerera olwaleero olumbye n'abo abaali mu nsi ne bagenda mu nsi z'amagulu meeru okufuna ekikigula bagala eddiba nabo basindise mu basajja b'okutandika obbatawaanya n'obbatuga olw'okuba nti gwe omanyi toyagala kwogerwako. Y'ensonga lwaki mu Uganda social media watandise ogiggala bo wagiggala noggala abantu okwekalakaasa okw'emirembe kubanga gw'osuubira tewali muntu ayinza kukuvuganya mu nsonga yonna. N'olw'ensonga eyo Museveni njala kutegeeza ebigambo bino nti bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akozza social media ogiggadde. Enneekalakaasa y'emirembe omuntu yalina okuyitamu okulaga obutali buvunaanyizibwa naye ogiggadde. Laarizi oba bannabyabufuzi kwe balina okuyimirira okuteekawo obudaala okwogera ensonga zino nazo ziggadde. Weefuze TV radio stations nga n'abakozi bonna bakola ku TV radio stations bonna wabagula nga kati boogera olulimi lwe lumu olw'ensonga nti baagala muntu yenna ayogera ku nsonga za Museveni. Bannabyabufuzi bonna baguze. Tokomye okwo munnange otandise n'okulumba abantu gye badibadde bagulira amagale okufuna ekirigula amagale eddiba naye n'obalumbayo. Ekyokulabirako nga kye wakoze nti wakozesezza ensimbi empya n'enkadde okutandika okulemesa omukulembeze Alonda Robert Kyagulanyi Ssentamutu wamulemesa okuyimba e Kampala. Ne gyagenza okunoonya ekigula amagale eddiba naye era n'oteekayo omukono omuwanvu osobola omulemesa okuba nti akola emirimu gye n'egy'okuyamba abantu. Kino nno twakiraye bulungi nnyo naye ndowooza njagala kugamba ebintu bino obikola nekijja tutuuka essaawa nga gw'oli mu mbeera eno n'abazzukulu bo nti mwe muyigibwa n'okuba nti mulina okuddamu ebibuuzo bimuddibwamu. So nno bw'obanga okola ensonga zino wandibadde obaako wookoma kubanga tojja kunyigiriza nnyo nnyindo ojja gireeta omusaayi. Abaganda okusirika si basiru, Abasoga okusirika si basiru, Abanyola okusirika si basiru, wabula bakyakwetegereza na kumanya gwe endowooza yeri etya. Ne bwe kinaba kikulemye okutegeera nti okusirika tebuba busiru munnange yakwawula ejja kuba esidde kuba kadde osigazizaayo katono. Newankubadde buli ssaawa buli muntu abeerako nekyayiga nekyategeera naye Museveni ebintu by'okoze ku bannayuganda ddala Abaganda bikulemye okutegeera nti abasajja bonna abakazi bategeera ddala bulungi nnyo. So nno sijja kulwawo ku kigula lugyekyalero kujja kukutegeeza nti obudde bugenda tutuuka nga tokyalina gw'osobola kwekwasa nti buli kacyansi konna k'obadde nako akukusetulinga mu Uganda ne famire yako emirembe okamazeewo otandise kukola bukozi bufujjo naye ng'ate naffe tukulaba essaawa yonna embiro ziyinza okyuka nga gwe abadde atugoba ate nga ffe tugoba. Ekigula lugye nkifundikidde kati gyalagenda ku vidiyo eyandeese. Alright, ku vidiyo eyandeese ndowooza njala tandika ne message oba njala tandika n'obubaka buno naye nga sitatandika n'obubaka buno njala sooka kutegeeza mwenna abasajja n'abakazi abali mu Uganda. Simanyi social media eno mugitwala ng'ekyokuzanyisa era simanyi lunaku kiro mutuula ne mulowooza ndi information gye tubawa egassa eggwanga. Simanyi lunaku lwe mutuula ne mutandika okwetegereza ensonga zonna ne muzaanalayizinga bulungi nnyo. Museveni yamanya nti bw'okapityalinga amawulire ojja kukola buli kimu ky'oyagala. Era yamanyi nti bw'okwata amawulire buli kimu oba okimaze. Naye eyo si ye message njeesa olwaleero. Nzize kuno ku mutimbagano ebbanga liweza lya myaka 4 nga njogera ku nsonga ezikwatagana n'Obuganda era nenjogera ensonga nnyingi nnyo. Naye abantu bangi nnyo ne basooka beesula ekyamulinga essalambu ery'ensenke nga tebakkiriza. Naye okutuuka lumugenda nga mukkiriza mpolampola mwanze sikyakaana bannayuganda njogera ensonga zange nenzirekawo awo buli omu n'azisanga wazisanze nakkiriza nti kituufu kati sigenda kuleekana nammwe. Njala okubaza bannayuganda mwenna abasobodde okuba omulanga ogukuta kungula ne mwogera ku nsonga ezikwatagana ne Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda era ndowooza ebibala mubiraba. Naye mu bibala bino mukyalimu okusomozebwa kw'amaanyi nti embeera y'omutaada nga mwamulabyemu ekyasoomooza kubanga ffe gwe tumanyi si y'ono.
gutumanyi musajja wa kitiibwa anyumirwa engoye ayogera eddoboozi ne liggumira ate nga bw'aba ayogedde tebaddamu. Naye okuba nti nzize ntambulira ku nsonga zino abamu munoga ate Lumbuye alabika alina ekikyamu ku mutwe naye ndowooza mukitegeera ekizibu kye tulina Abaganda ne bannayuganda twerabira nnyo ate ebintu bingi bitujja nnyo ku mulamwa naye nze nga bwe nabagamba siva ku mulamwa ensonga enda zisigalako nga sinatandula ku bigere kwongera nsonga zino waggulu njala sooka okubaza abakyala n'abaami abakolera ensonga zino ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bali nnyo baliddira kola nsonga zino kulwana ku Ssaabasajja Kabaka newankubadde nti kati embeera mwali yaddeyaddeko ng'omubi omweru. Ekyo nno si kyekikulu. Ekikulu kiri nti buli omu gyali walabira ebijja bitambula ng'entulege naye ekyo tetugenda kifaako. Tugenda kufa ku kintu ekikulu ekiri mu message yayo njala mutegeere. Message ya Ssaabasajja Kabaka mwagiwulidde njala otandika nayo ngibawe then ndyoke ngende ku kiddako. Message ebadde bwet. Twebaza nnyo Minister NAMAYANJA twebaza nnyo Minister NAMAYANJA ne bannaffe bonna abeenyigidde mu kutegeka olunaku lwa bulungi bwansi olw'omwaka guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebbanga lye tumaze nga tukuza olunaku lwa bulungi bwansi wano mu Buganda waliwo ebintu ebituzzaamu amaanyi okugeza okulaba nga buli mwaka obujjumbize bw'abantu baffe ku lunaku luno bweyongera bweyongezi okwo kwe tugatta obungi bw'abavubuka baffe abongera amaanyi mu kukuza olunaku luno. Kino kituzzaamu nnyo amaanyi era ne kituwa essuubi naddala bwe tujjukira nti ebiseera eby'obwakabaka bwaffe eby'omu maaso biri mu mikono gyabwe. Kyetuva tweyongera okubakubiriza obutassa mukono ku nsonga ey'okukuuma obutonde bw'ensi n'endala zonna ezitunyigiriza ng'obwakabaka ne Uganda okutwalira awamu. Nga kye ŋŋamba nti mwongere okwogeza eddoboozi erimu ate nga lya mwanguka. All right. Obaka mubuulidde bulungi nnyo. Naye nze njala kubaza nnyo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi olw'obubaka buno bwatuwadde naye ng'ebaga nti buli muntu abeerako okunoonyereza n'okumanya naye bwe nafunye obubaka buno ne baŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka agenda kwogerako eri Buganda nembera musanyufu nga njala kulaba engeri gy'agenda okulabikamu. Ekirungi mwenna endabika mugirabye naye ekibuzo kiri nti obubaka buno bwafulumidde omulamwa gwe baweereddemu obubaka buno Ssaabasajja obuwa Buganda gwabadde mulamwa nga guli ku lunaku olwennyini oba kubanga tuleeta ebibuuzo bingi bitandika okubuuzibwa nti ekintu kino tekyalangiddwako nti oba obubaka oba Ssaabasajja agenda kwogerako ku lunaku bwe ruti olw'obulungi bwansi. Bibuuzo bye mbadde neebuuza okuva lulwe kyafuluma kubanga omanyi tuzannya n'abasajja bano ba mafia nga olwokuba tubaddeko pressure twagala kumanya Ssaabasajja Kabaka waali basobola okulikodinga video oba basobola okulikodinga obubaka buno nga bukadde nnyo ne babuleta babuzannya mu lunaku luno ng'ate embeera gye tulabiramu Ssaabasajja Kabaka eyinza okuba nga si yentuufu. Kuno kulowooza kwange ng'omuntu kansoke mbaze katono nze bagambe nti Ssaabasajja Kabaka agenda kwogerako eri Buganda naye nga sirabye wonna ku mutimba yoga nti omulamwa gugenda kusimbya ku bulungi bwansi ali ne baleeta obubaka nga busimbiddwa esirabye ku bulungi bwansi olw'okuba nti mmanyi Yoseri bwakola ebintu bino ne bambegaga bali Mmengo nendowoozamu nti babadde ku pressure okuleeta obubaka buno naye nga buyinza okuba nga tebwabadde bwa lunaku olwo ng'obubaka buno bwali bulikodingiddwe babega ne baleko babufulumya naye nga tebwabadde mu mbeera ntuufu yalina kufulumizibwawo
Kyekibuuzo kyange ekyo. So siwakana nti buno obubaka si bwa Ssaabasajja Kabaka wabula mbuuza. Sinnalaba ku mutimbagono gwonna nga bataddeyo nti Ssaabasajja Kabaka agenda kwogera ku bulungi bwansi. Nti omulamwa gwateereddwa ku mitimbagano gyonna nedda. Wabula baleese Buleesi Katambi nga Ssaabasajja Kabaka ayogerako eri Obuganda kubanga nti Ssaabasajja Kabaka ebiseera nga bagenda kwogerako eri Uganda abaana omulamwa kwagenda otambula. Olwokuba tubadde ku pressure bayinza okubanga Katambi kano bakalikodinga ddako nga ffe batutadde wano ku kiguumaza ng'ente ekuma mu kyo ng'ente essa oba eri emabega w'amasiga bw'olowooza essa gulowooza nti ekumamu kumba emmere ekona kwe kubuusabuusa kwangu okwo. So siri nnyo mu mativu n'akatambi kano na biki ebikalimu kubanga tubataddewo pressure twagala okukola Ssaabasajja Kabaka ne baleeta akatambi ng'ayogera naye ng'omulamu ogwogeddwako oba gwasinziddeko tegulina gwawandiikiddwako nti gwagenda okwogerako oba agenda kwogera ku bulungi bwansi. So kyekibuuzo kyange olw'ensonga nti pressure nnyingi ku bantu bano. So simanyi lwaki bakoze ekintu kino, njagala kutegeera kiki ekyabakozesezza ekintu kino mu ngeri eyo esooka oba ekibuuzo kyange kyenjagala okufuna ansa yange. Ndoza mwena mufunye okuddibwamu kw'ekibuuzo kyange ekyo nga nkimaze. Abantu bangi babadde bawakana information gye mbawa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Mu Buganda tulinamu abantu bangi betufiiriddwa n'abalala bakyaliwo nga babonaabona mu mbonaabona yemu omutanda gy'abonaabonamu mu ngeri gy'abawamu obuto bw'enjawulo. Nti enfaanana y'emu ebibaluma byebimu naye bamala obbawo butwa ate state n'esindika abantu abajja bakola disclaimer oba kye tuyita okwagala okukyusa ekyo abantu kye boogedde. Tukimanyi nti obutwa Museveni bwagaba naddala ng'abuwadde omuntu bubeerako n'ebintu ebijjirako. Kati ng'ekika ky'obutwa bwa Ssaabasajja Kabaka baamuwa tebwawukana na bwa Haji Hussein Kyanjo nti buno bakuwa obutwa buleeta kye tuyita multiple body organ failures. Kati bw'owulira ba state agents batandise oga Ssaabasajja Kabaka kibumba kye kimuluma nsigo ye muluma n'olaba embeera gy'alimu nga singa essaawa zino ekire kikwata report gye bajja okukuleetera ng'ega nti Ssaabasajja Kabaka yaseeredde naye kyamuseerezza oba ekyavuddeko okuseerera kwe kwabadde kunafuwa kwa nsigo kwa kibumba oba kwa mutima. Naye ng'olya tategedde bino byava ku ky'okufa naye nga byasibuka ku butwa. Kyekika ky'obutwa kati Museveni kyagaba. Akuwa obutwa ne bukulabisa ng'omuntu alina kansa, akuwa obutwa n'obanga omuntu alina body multiple organs oba ensigo yefudde oba omutima gugufudde oba ekibumba. Kati ye bw'awandiika report yawandiika report ng'akulaga nti omuntu yafudde naye ng'ekyamuviddeko okufa kwabadde kunafuwa kwa bintu eby'omunda Katonda byamuteekako. Ndowooza kitegedde. Kati ffe ekyo twagala okuggyawo bifunga obudde bukyali. Yensonga lwaki mbagenda tumulabe enfaanana Ssaabasajja Kabaka gy'akola ki gy'afaananamu nti enfaanana eno ye bw'aba akola scripture ye ajja kukola ng'abalaga nti wabaddewo okunafuwa mu bitundu eby'omubiri gw'omuntu n'afa. Ndowooza njagala mbasomeze ka scripture mukategere bulungi nnyo. Yensonga lwaki nti abantu bano bo baziiza omuntu ogenda okufuna obujjanjabi ate omuntu omala okufa ne batekinga over omulambo ne bafuna abantu bagenda okukola ripooti ez'ekiyaaye ne basaba embeera zaabwe gye bakola kyebaagala. Ne kati nze konsandi yenje babulidde bulungi nnyo nti ekintu kino bakikola okusinziira bo nga bwe baagala okumanya bakole ebintu byabwe okukyusa obujulizi n'okukyusa byo ensi byeyagala ereme kuwulira bo bayisibwe byabwe. So ndowooza ye message yange ey'olwaleero gye njagadde mutegere bulungi. Ekyo nga nkimaze. Njagala kugenda ku information endala. Bulijjo mbategeeza wano ku nsonga ezimu oba endala ne mugano zitegeera. Naye njagala mbeere muggufu nnyo n'okubabuulira biki bimwetaaga okumanya. Waliwo ekintu ekigenda maaso mu Uganda kye mutannamanya naddala mwe ba indigenous Ugandans. Mu nsi ey'abakaddugala kuliko abantu abatalina kubeera mu ffe. Bw'oba wasoma ebyafaayo tulina kye tuyita mu Africa mulimu bwe bayita abantu oba bantu. Ekyo ndoza mukitegeera bulungi. Ne tubeera ne tuyita ba Nilo Hamites ne ba Nilotics. Kati waliwo ekizibu.
Museveni n'akakundi kakabatuusi bagwa mu kategori y'abantu bayita Nilotics. Nilotics bali anti bantu. Kati abantu betuyita abantu kyekika ky'abantu abaddugavu nga bali ku lukalu lwa Africa naye nga bali mu bitundu by'enjawulo byesudde nenga bwe boogera ebigambo byeboogera at least ebigambo 10 buli muntu asobola okufuna ebigambo 3 4 ku 5 bibategeeragana era babamanyi abatuyita abantu. So nga bano ba Nilotics bo abantu bano balinga abalunzi abatalina babeera batambula okuva buli wamu. Kati abantu bano kyekika kya Museveni be bantu abava mu Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Somalia, ne bagenda mu Sudan ey'amambuka, ne bajja ne basala ne bayingira Uganda, ne bayingira Rwanda, ne bayingira Burundi, ne bajja ne bayingira mu nsi ezo batandise okuyingiramu. Ebintu bino babikola olw'okuba nti baagala kukola kye tuyita occupation, batono mu nnamba ne baagala nnyo okutwala okumalawo abantu betuyita bantu. Nino bakabanyendo bazanyira before nga sinazanya video zino ndyoke nyongereko ekirala. Kino kitegeeza ki? Gwe omuntu gwe bayita omuntu nga togwa mu kategori eyo bana abantu bayina empenda egenda okukendeeza ennamba y'omuntu gwe bayita omuntu. Naye nga tojja kimanya ngeri ki bakikolamu okujja nga nkikunyonnyodde n'ekikutegeeza n'omuntu gwe ngendo bawa agenda basomesa ekintu kino. Naye nga sinagenda eyo njala soka bawa bubaka buno ndyoke ngobereze obako. Omwami ono kumefuga gagamba nti mefuga fuataina bwefuga agambye bwati. Naye bifonga sitana gamba bwati. Ono omusajja byakajali mukati mwayogerera amazima. Takyagala kulimba buli kimu akyogera kubanga takyatya. Tumukubye okuva lwetwamu okuba mpaka olwaliro. Nalyoka atugamba nti yasooka gamba nti Abanyarwanda basinga Abaganda obungi. Takirumamu soka weunye bwaki wakola reference tajikola ku ggwanga eddali yonna mu Uganda era agikola ku Buganda. Nawe bwe yagamba nti Abanyarwanda bangi okusinga Abaganda yakyogera ku Baganda. Nolwaliro badde akyogera ayogedde nti Abarundi bangi okusinga Abaganda. Olwo akyusa Golo Post agijja ku kiri kye tumukubiddeko ekyokumuyita Omunyarwanda kati akivuga akizza ku Barundi. Njagala mumpulirize bulungi. Tumukubye okumutegeeza nti musajja Munyarwanda kati akyusizza Golo agijja ku Banyarwanda agizza ku Barundi. Nenge era reference agitadde ku Baganda si ggwanga ddali yonna mu Uganda agitadde ku Baganda. Kyenjagala mutegeere wano wenjagala okujja video ya leero. Buli reference yonna gy'akola okusaanya n'okukendeeza akikola akirifalinga ku Baganda. Naye luli yasooka kumanya nti baba Abanyarwanda isi nemutegeera ni musajja Munyarwanda kati akijjeeyo akitadde ku Barundi olwo akyusa Golo Post tubalowozesa nti ate Abarundi bangi mu Uganda. Naye nga wefusi nagenda eyo njagala okukwata simu ye ya buyonjo ogende ku mutimbagano gwa Google kwe tutagula Moses otekemu ggwanga libayita Burundi olabe ethnic groups oba tribes eziri mu Burundi. Ethnic group eziri mu Burundi oba tribes eziri mu Burundi mulimu kwanze nze nkola research wange bulungi nnyo. Eggwanga Burundi eggwanga eryetongodde n'eggwanga lino lyali ggwanga lirimu ne Rwanda abatamanya ngamba ne bagasalamu nga be bamu bantu bano be bamu. Kati Burundi esangibwamu abantu batuyita abatuusi esangibwamu abantu batuyita Abahutu bali ebitundu 85 ku buli 100. Abatuusi bali ebitundu 14 ku buli 100. Then abatwa bakola ebitundu bakola ekitundu kimu. Era bw'okola okunoonyereza bw'ogenda mu Rwanda era waliyo ebika by'abantu basatu. Mulimu abatuusi bakola ebitundu 85 ku buli 100. I beg your pardon. Bogenda mu Rwanda Abahutu bakola ebitundu 85 ku buli 100. Abahutu bakola bambadde ki? Bogenda mu Rwanda Abahutu bakola ebitundu 85 ku buli 100. Abatuusi bakola ebitundu 14 ku buli 100. Then abatwa agenda bakola ekitundu kyekimu. So byonna by'obonoonyerezaako bifaanagana mu kkoeri erimu tebikyukamu. Kitegeeza nti bano abantu be bamu era boogera olulimi lwerumu. Lwakuba nti kiri baateekawo eggwanga batondekayo eggwanga nti baliyita Burundi naye eggwanga lisigala ki? Lisigala eggwanga lyerimu nti bonna Banyarwanda.
kati wano wenjagala okuzanyira akatambi kano oli omwami ono ntakyusa goal post era mutegete tulina independence tulina okwerwanako nenga kodi abero na mission bagitadde kusanya Buganda nga ko balifalinga ensonga zaabwe ulira akatambi kano kumafuku kumefuga gabaddeko kollo. President abagambye nti abarundi wano bajjudde bano betuyita Baganda basinga Barundi nyakubaho yaravuze ngo abarundi ahangaha ni benshi cyane. Visit the Google Play Store or the Apple App Store to download the Afro mobile app. Kankabaddiremu omanyi bannayuganda mwebuze emizimu tetusobola kubanga tulina independent nga batufuga si bannayuganda. Tetusobola kuba muga tulina independent nga batufuga si bannayuganda. That is impossible. We are not yet independent nga batufuga ba refugee nkiddamu kambazangira akatambi kano ndabeyo omuntu yenna munnayuganda ddamu okunvuma ku social media nenga namufuga tamumanyi nti mugwira nkiddamu ngenda kuzanya akagambo kano muddemu kawule bulungi nnyo nziramu mpulira ekintu kyonna simanyi kitibwa muganda mukiga munyankolo ligino musoga ng'avuma lumbuye mujja kutegeera. We are not yet independent nga n'abatufuga bagwira ba refugee. Ono abadde ku mukolo gw'amuyita gw'amenunula nenga benula bokka era n'abantu abadde ku mukolo ogwo bonna yabataddemu ensimbi kubanga abantu bakkiriziganye nabo. Ayise wa Somalia bebali mu kagrupu kali akabali Nairo Hamites ayise owa Kenya kubanga yamwinamu omukono nayito wa Burundi nayito wa South Sudan no wa Somalia ne bajjo lwali kati muli bulungi nnyo njera mulira akantu kano. President abagambye nti abarundi wano bajjudde bano betuyita Baganda basinga Barundi nyakubaho yaravuze ngo abarundi ahangaha ni benshi cyane. Visit the Google Play Store or the Apple App Store to download the Afro mobile app. Omanyize bannayuganda munyumira nnyo n'obeeraawo ng'okimanyi nti we in occupation afuga eggwanga si munnayuganda ebintu abyogera kati abyogera bulungi nnyo naye kati mmwe muganya okutegeera naye olinajja n'avuma Lumbuye omusajja omuganda munnayuganda nakabala ng'akufuga mugwira refugee si munnayuganda. Eno video olwalero yemaze egobe mu kibya saagala mudde mubuuze kigambo ki mbu muyina independent abagambye bulungi nnyo kati akyusiza narrative agijja ku Banyarwanda agizza kuba ki ku Barundi era kati kubanga tumukubye eky'Abanyarwanda naye mbagambye genda ku Google okebera Murundi yani n'Omunyarwanda be bantu wangu baba kyusa bukyusa linnya nti oli Murundi ono Munyarwanda naye nga bonna be kankabadde mu Murundi ogusembayo ndio kengere ku video endala uwulira. President abagambye nti abarundi wano bajjudde bano betuyita Baganda basinga Barundi nyakubaho yaravuze ngo abarundi ahangaha ni benshi cyane. Visit the Google Play Store. Bw'omala okulira video eyo bulungi nnyo ng'ojulidde abyogera bulungi nnyo ogenda kubongamba ki okyalina kyombuuza nti tulina eggwanga okujjako okulwana okuddako okuddira ensi yaffe. Basomba basajja balina abakazi obayingiza mu Uganda naye kibi bakiteeka mu Buganda we batwala ettaka lyonna n'okutta abantu. Yensonga lwaki nti towulira buvuyo bwa ttaka mu bitundu birala bya ggwanga okujjako butandise. Bano abasajja bakola ne Constitution 1995 okuprotectinga oba okukuuma ebintu byabwe n'okukuuma amawanga gaabwe gagenda kujja. Weebuuze mu Constitution oba mu ssemateeka gwe twalina lwaki mu 95 omwami ono yasalawo okukola Constitution n'ateekamu eggwanga ly'Abanyarwanda naye nga tayawudde Munyarwanda kigwayogerako yakiteekamu nga kiri jjero Banyarwanda nga tataddeemu oba either Batuusi Batwa oba Bahutu naye nga jjukira ne mu Rwanda bakola ebitundu 15 ku ebitundu 14 ku buli 100 ebitundu 95 Bahutu. Kati yena akugamba nti Abanyarwanda ggwanga limu ku Uganda naye nga ate akimanya lya protectinga kana akabinja kabaka Batuusi so si Bahutu. N'ateekawo n'enteekanaga nti omuntu okubeera ku ttaka emyaka 10 nga tabuuziddwa gy'avudde bajjabere nga alibaddeko waddembe okuba nti avunaanyizibwa ku ttaka eryo nga yennyini lyo yali akikola ng'akikola ku lw'Abaganda nga yagala kusaanyawo Baganda
nola omuntu ngajja awubengala bitamanyi kintu gina namufuga mu hutu amufuga bwa mutuusi nenga mugwira apulaninze atadde buli kimu yensonga lwaki bakozesa sente nyingi nnyo okuba nti basobola kulaakulanya Uganda balina okubeereza mu buyinza bumutalwanako bagenda basaanyaawo awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala ngenda kuzanya ka video kano ke kamu nga akasinzira mu ndyoke ngende wengendo batwala omwami ono era ku mukolo gwe gumu akonfesinze omulundi ogwokubiri nti mwanyizize era yali mabega w'ekintu ekikimwa nene abagamba amanya ge mmanyi nti Yoweri Museveni n'ababuuza mumanya agokage mmanyi nti nze Yoweri Museveni amala ndibaga bagamba edda njagala kuzanya video zonna mulyoke mutegere kiki muliko mu bana Uganda kankabazanyina nako tugende tuve wano. This paper on the 22nd of May 2022 it said in quotes, coffee deal stinks. That's what they were saying. Nti entege kaze tulina kumwanyi ziwunya. Bali yao kubanga bweyogera omuntu akuli mu maaso kiba kirungi when you talk about somebody who is there, not backbiting him. Coffee deal stinks, but key culprit will not be punished. Key culprit is myself. I am here. I am abundant here. Let me say, Anankwatako. I am the promoter of the tea, of the coffee value addition. Tewali mulala akirimu Yoweri Museveni. Amanya ga Yoweri Museveni mugamanya amala. Ebyo katubireke. Amanya ga Yoweri Museveni mugamanya amala ebyo tubireke tulibiddamu olulala. Akubuziza yekinyirigire emyaka ayogera mazima abakubira amanya ga Yoweri Museveni amala mugamanyi ebyo tubireke bijja kujjoloza nyuma. Nengola omusajja omuganda omusoga omukiga avuma lumbuye n'omutono ga Jesus Christ kiki ne kigenda maaso. Akugambye amanya manyiga Yoweri Museveni amanya ga Museveni amala mugamanyi omuntu akubulira amazima nga agogenda gajjawa kakabadde mwana ku last mukategere bulungi nnyo wali mulala akirimu Yoweri Museveni amanya ga Yoweri Museveni mugamanya amala ebyo katubireke tulina abagenyi wano. Amanya ga Yoweri Museveni amala katugaleke kubanga bayina abagenyi wano kiche mwagala n'otunulira omumbejja n'omulangira nga beekubanya okusanya Buganda gwe wabusanyiza otaba omumanyi yababuulidde yaani ekigendulwa kyabwe kyeki mutunze ettaka lya Buganda oddimalawo nenga temukimanyi kale tuzze ku mulamu omutuufu gwa video awo nvuddewo. Eno message njagala egende mwenna eri abakola mu Buganda Land Board. Mukimanyi bulungi nnyo nti ekitongole kya Buganda Land Board kivunaanyizibwa okunoonya ebuziizi ku ttaka lyonna erya Buganda n'okulisengeka okulaba ani bannannyiniyo abateekeddwa oddibeerako. Wepona Abaganda bonna abaliddawo besimanyi nti balirisanga kubanga balitunza oddimalawo. Kiwalabe Malengo kyali mu Buganda Land Board nga tonnavaamu ne mukamaawo Charles Peter Mayiga mwatunda ettaka ly'ebika erisinga obungi ne mulisaanyaawo nga muliguza abasajja abatuusa Abanyarwanda. Kiwalabe Male mwatunda ettaka ly'amasaza agasinga obungi mu Buganda nga muliguza abasajja abatuusi Abanyarwanda. Mutunze ettaka ly'embuga zonna ezisinga obungi nga muliguza abasajja abatuusi Abanyarwanda. Mutunze amataka g'embiri agasinga obungi nga muguguza abasajja abatuusi Abanyarwanda. Mutunze ensozi za Buganda zonna ezaaliko amaanyi ag'ekitalo ne mugaguza abasajja abatuusi Abanyarwanda. Musse ne musiba n'okusaanya buli muntu yenna eyaliko empewo n'emizizo gya Buganda gyonna egikwatiridde Buganda ngera mukola abasajja abatuusi Abanyarwanda. Temukomye okwo mugenza okulaba nga tekigenda bamalira ne musalawo n'empologoma kennyini etudde ku Namulondo naye mugiwa obutweveewo ekyo nakyo mukiwone.
ne mwerabira nti empewo za Buganda tezeebakangako ziba ziraba buli kaseera. Mukkiriza Obuganda busaanewo, mukkiriza Abaganda basaanewo, naye mbuuza bwe baba nga basaanya Abaganda gwe olowooza bagenda kulekawo atali inda ya Museveni kuba Museveni afa ku famire ye. Abaganda twali tetunyigibwa mu ttooke. Essaawa zino nga mwagala okutegeera nti omusajja ono ekigendererwa kyabwe kinene nnyo. Mu vidiyo emu etambula ku mitimbagano ku YouTube yagamba nti ye takkiriziganya na mizimu oba na misambwa. Yoseri ku vidiyo kuno kwoli. Joyite wammwe mwankole nga tesi wammwe. Abasajja n'abakazi bakugobayo nga tebajja kugumikiriza mpisa zo. Nogenda bitundu bine by'Uganda bakugoba nga tebajja kugumikiriza mpisa zo. Nojja mu Buganda ne tukwatibwa akafanso nyo tukukkiriza. Walwana olutalo ne bakuba hands down ne bakuba ne bakujjamu n'omuntu katunofe. Omusajja Omuganda muzzukulu wa Kayiira era Lutankome Kayiira n'akuyamba n'akuzza engulu tewakoma okun'omutta. Naye bakugamba nti nga tonnayingira lutalo kuluddamu sooka oleete empologoma ya Buganda omulangira Buganda Lindiri Namulondo. Nofuna abasajja Baganda babiri gwa n'abana ne musituka ne mugenda e Bungereza ne mulimbalimba Ssaabasajja Kabaka ne muleeta mu lutalo. Essaazi lugumu obutogo mwagala afe. Ne mugenda ne mutabaala ensozi ne mutabaala buli kimu kyonna ekya Buganda ekyaliko emisambo emizimu ne buli kimu ne mukisaba ne bakibawa. N'ebifo abasajja n'abakazi bali baganye Buganda okuwa ebintu ebyo. Essaazi ne Buganda tokkiriza misambwa naye nga mu kusanyira mu State House teri akusinga. Njala kujjukiza Museveni. Obuganda bwonna abalangira n'abamajja nga baganye. Ekikola kiwakola kye nakunkanche kujjukize nkijjukiza Obuganda. Abantu bonna abalangira n'abambejja nga baganye okukkiriza okuyingira mu biggwa okukwasa empewo za Buganda era wazeefubitikako bwefubitizi n'oziwamba n'okola endagaano zewakola ng'omaze okukola ebikolobero. Museveni tojjokera obulungi nnyo omumbejja ntale ya Bwera gwe wasendasenda mu bukambwe obuzibu ennyo n'omukkiriza n'akutwala mu kimu ku kiggwa kya Buganda n'afukamira mu biggwa bya bajjajjaabe n'asaba buli kimu ne bakwasa kye bakwasa mu kujoga okunjo kwa musajja gwe olw'okuba nti okimanyi nti missoni yali yakusaanyaawo. Omukyala yakuyamba omumbejja ntale ya Bwera omuwala omuto kaalaala n'omala n'omwefubitikako n'omukwasa ogw'obuliisa maanyi olw'okuba nti mu Buganda omukyala yena akwatiddwa kiba kivve kuba yali mukyala mufumbo. Bw'ate bwe yadda mu maka ge nga takyawera kyasalawo kwe kweyimbamu ogwakabugu ne yejjawo. Ekyo ekikolimo nazo kimanyi gye kiri. Naye nga singa teyali mukyala okukkiriza kutwala kuwonga mu mpewo za Buganda na kuwa abalabe bali baganye wandibale tutuuka waawo. Essaawa zino bw'olangira abaddugavu naddala Abaganda nti baali beesiga empewo n'emizimu gwe tokkiriza mu mizimu. Kansubire nti wali ng'okyayambala lugabire ey'ekituli nga luli mu mpale embaaya tolina dde akasenya tolina dde w'okusula nti omumbejja omujjukira bulungi ntale ya Bwera eyakuwa omukisa n'akutwala mu biggwa n'akukwasa buli kimu ne mu kumusasulamu n'omusasulamu muleepinga. Ndowooza okyerabidde. Kati oli ku social media oli ku media weepankapanka oyogera mafuukulira emizimu n'emisambwa gya Buganda naye ekikutte budde bwe kinaabuta musajja gwe ojja kuvunda ng'olaba ate ojja kuswala nnyo mu nsi muno kubanga bino ebintu bye twogera teri muntu agenda biggambo okujja biggambo mu social media. Ekyo nkigambye kuba gyala kikujjukiza nti ebintu bye mukola mumanye nti mubikola naye okalya ddakaddadda ojja bikola ne bijja kukuddira essaawa yonna. Kuba n'ekikutawanya n'amazadde bo tomanyi waki wazaala abaana bayika Windows nga tebana kibasobola. Ekyo nno sigenda kulwa kujja kutegeeza nti mwenna abasajja n'abakazi abali mu kulya mu Buganda olukwe mujja kifuwa nga mukizza munda olw'ensonga nti gwe mukolera musota bwe gumala okukumira ono gujja kuzzaako omulala gugenda okumira. So nno mwenna bali mu nteekateeka esaanya Obuganda mbajjukiza nti Obuganda lwazi ne bawala basigaddewo Abaganda 100 balizaawo Buganda mpaka olubeerawo. Ekirungi kya byonna nti Obuganda tebusenguka ate ettaka terisenguka muzimbeeko buli kimwagala mukiteekeko n'ekiseera kigenda kudda nga buli muntu alina okudda gyedda. We tugamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde ekyo nkiddamu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Mujja kwagala okwefubitika n'okwefutubalira ku Baganda ne mujja kumaliriza nga mubona obbeetondera ng'ate obudde bugenze. Kino nkiddamu. Gavumenti zonna ezivuddeko mu Uganda zakola ebikolo by'emulundi mu kukola.
ne batuuka n'okubanga ebintu bya gavumenti byonna biri mu bantu baggwanga limu nga n'okutta batta ggwanga limu buli kimu kibeera mu ggwanga limu kiki ekyatuukawo kyekigenda okuddako mu kimuli mulowooza muli bangi nnyo ne muli batono nnyo olw'okuba nti mukozesa ensimbi n'effutwa n'obutemu bwammwe okutiisatiisa njala tegeeza buli munnayuganda alina gy'oli kyekiseera mutandika okunyiiga batwala mu nnongo osirise bagenda kuddako ggwe kyekiseera baganda embuli mutandika okusosola abasajja abo bagamba nti gwonyegere yali kusambya abasajja bano twabayamba naye abasajja bano batufuukidde ekyambika kyekiseera tutandika obbaboola nti nze tojja kutta muntu wange nkuleka ogende nkiddamu tojja kutta muntu wange nkuleka ogende kubanga otandise akamanyirako okutta abantu nga munzo mwe tebasobola kubatta nkiddamu omuntu yenna ng'olina ky'omanyi nti gundi yakolako ekikyambu ekiti mutandike nabwe batambulirako oli mugabi wa butana mu mutego obutwa oli akola mu doni ziwamba abantu mumanyako amakaage ne muwamba omuntu we kuba tit for tat kati okituuse bwe tutaakola ekintu kino tebajja tegeera tukola ki tutegeera ate kino ekirowoozo kino emmesi njagala egende mwenna baganda buli omuganda yenna oba oli muganda kitundu oba oli muganda ajjudde kimanye nga tova mu ntumbwe za Yoseti bahabula otabasira mutano wakati nserete mzizide ensanga bisibe ogenda kaba maziga agajjulu kujjulu kubanga ajja kukozesa Museveni yavaayo n'agamba nti abaganda gali mpitawa bw'omala okukozesa ng'osuula era ategeeza ki yagamba nti abaganda kondomu bw'omala ogikozesa batona kyo kyajagala gisuule era ajja basuula kino kidambulire ku social media ng'osharinga video za kusaasira simanya ndi bonna abaganda bali mu Kaba bambi temutegana mubaleke guluma yakola ki yaguzza bali abasajja banonye ekintu kimu nti kozesa omuntu omala ofuna kyofuna musuule kuba tolina kyomwetaaza kati gwali eyo yonna ng'oli ku social media simanyi gundi yakaye batutte ennyumba ye simanyi oli bamumye ssente ontasa mubaleke ekiseera kigenda tuuka nga yali amuyeesa olukwe alina okumwegaira emirundi 15 ng'enkotenako okulima ng'obudde butenze bakyakaaba temusharinga information ate bakyabatta ne information gyenyenyi gyobaga nti Museveni agenda tuuka ekiseera ng'atandika okwagala okugjawo omu ku buli gwe yakozesa mu kampeyini eziwedde okubba akalulu kasituba nga tuli mu kabinja k'abanyarwanda k'abatuusi bagenda kutta either bagenda kutega accident okukuba essasi oba okuwa obutwa oba okufrustratinga otandika okwagala okwetuga nga wetuze okiraba naye ng'ekikusse kimanyi ki ensi yakukyawa mulowooza ensi teraba naye ensi eraba bulungi nnyo ojja tukoga nti oli muyimbi nga tukyasobola kuyimba ku stage yonna ojja tuko kuba mwana katemba nga ne bo stage nga tosobola kufuna bantu 10 ojja tuko kuba nga oli munnamawulire nga ne bokola live broadcasting nga tosobola kufuna bantu 10 ojja tuko kugenda mu lubenga abantu bakwenyinyana kubanga ene embera y'okutandika okusosoza begenda tandika nga abantu bakusosola ne bakuteeka wali n'osooka olaba ensi nga bwetambula kino kiddamu mwenna baganda yessaawa ey'okwetereza ne bannayuganda kubanga abasajja mutegedde bulungi si bannayuganda batufuga baagala kututta wetwogerera nti essaawa zino obwakabaka bwa Rwenzururu tebukyaliwo omusinga ali mboganda bamusibira takkizibwa kusukka musega musajja tutumanyi kimulimuko ssaawa zino kabaka wa Bunyoro yenna bwe babekira nti afudde kuba tekikyali kimanyi kimuliko n'emikolo bino tegikyakolebwa kabaka w'Abanyankole omugabe ne bakutuba ne bakuwa biliyoni mu munoonye wali tokyamanyi wali naye nga yalina okulembera Abanyankole bamusa wali naye ali mu kudduka misinde dduka bakamwegezamu omutwe emirundi egyo 3 ne bagezaako n'omusiba mu makomera mirundi egiwerako musajja tunadduka kubanga yetayagala kintu kyonna kibeerawo nga kiri original ayagala kintu nga kiri genetically modified kati buli kimu kyembagamba mujja kirozaako ng'obudde bukyajja kati before nga sinagenda eyo njala sooka kusimba wana akati ndyoke nzanya information eno ndala ndyoke nsembyeyo omwami ole banyonyole kintu kiki nabatandiseeko bulungi nnyo musooka mukitegeere kati ntandise bweti kansulenti omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku video eno kwoli bulungi nnyo buno baka njagala bugende gy'oli era njagala bufune nga bw'olina bufuna exokrada mukulembeze waffe yalina okutambula mu nsi 2 omuli Qatar ne Dubai era ng'alina okusinkana bannayuganda n'obbakubira omuziki n'okukola ku nsimbi naye gavumenti ya USA mukimanyi nti bwekulumba ewaka ne mu kibira byagala kuttirayo wetwogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange njagala obeere mwegendereza nnyo mu nsonga z'engendo okugambako wano wammanga ekisooka mukama waffe bamuyimiriza ku kisaawe e Dubai mwena abasinga obungi naye mutannayo bagamba kuba tajja bibagamba gavumenti ya Dubai
njala kibategeeza nti eyina enkolagana bulungi nnyo neyo seti bahabula otabasira otano wakale kizinsera mzeze nsanga bisibe njala tegeeza principle before nga tonnagenda kata na Dubai njagala ulize information ndo bulungi nnyo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi Museveni yasobola okusindika spy be bagende kata ne mu Dubai ne bajja era nakati mu Dubai bakyalimu naye wamanya lwaki abantu bano babasindika era nga n'omukulu Philips Klaije mu Dubai mwali ngali ku hotel mu baddaso bagiyita Softel Hotel e Dubai mwabadde kiki kyamuleta ngolozacho mwogezi w'amagye yasobola okulinya n'ava Uganda ajja mu Dubai n'abanyapi babadde banjije Dubai kubanga balina kibadde bakutegeddeko kyota namanya kati ntandise gwali eyo gino gye mitendera omuntu singa abagenda mu ggwanga gyalaga nga tebamwagalayo kino kyekisookerwako ekisooka omukulembeze waffe bwali agenda e Dubai bwali agenda e Qatar mukulembeze njala owulize bulungi nnyo tewamanya Yoseri ayagala ku frustratinga na kulaga nti oyina maanyi ne bwogenda mu diaspora kubanga asobola okukikola mu nsi ezimu naye njagala kutegeeza mukama wange olukwe olupya luno amasasi ganyinza okuba nga tegakyasoboka n'obutwanga buyinza okusoboka naye kati tebukyasoboka nnyo engeri gye balina okukwasaganyambu y'engeri gy'otambula mu diaspora. Be very careful with your luggage. Mission ya baginitiating ngenda kuzo mwezi 3 omwezi ogw'ekkumi. Mission yali ete Yoseri ne bamafia be bakwatagana n'ensi ezo bbiri okuli yali egenda otegeka ekikopo ky'ensi yonna neno gye wakulemesezza okgenda ne basindika bambega aba buli kika era Yoseri yasooka n'ayogera ne gavumenti yaabo ewali ekikopo ky'ensi yonna nga ayagala mulage gyo gyolina bateekemu ebiralagalagala ogero tuuka ku kisaawe wali okujja ensawo yo already ng'erimu ebiralagalagala bakwate olime kuva kata. Mission yatandika ennaku z'omwezi 3 butyo Dubai kata bwe kyagaana ne bakisindika Dubai era mission yali yemu nga bagenda kuteera cocaine mu suitcase yo kati eyo si ensonga enkulu. Mukama wange ngenda kusaba ekigambo kimu bw'oddamu okutambula tambula ndoza n'akasawo bakasuubi ng'otaddemu saati yo n'empale yo ke tuyita kati luggage toddamu tandika kutambula luggage nene kubanga mission eyo kutega ebiragalalagala nga bakozesa gavumenti z'ensi gy'obaolaze ye deal weriwo kati hot deal nkimanyi video baagala gikwata kubanga mission yatandika nga 3 omwezi ogw'ekkumi nga gwakatandika kasita mwafumya programu nti ogenda mu kata kyebabadde baagala bakwate n'enjaga eno nga bamaze ogiteeka mu kubanga gino emigugu gye tuyita teri gwoteekawo ku suitcase wali tomanya mugugu gye guyita baani abagujja ku convey eyo ne baguteeka mu nnyonyi okutuuka gye gulina okugenda tomanyiyo kati baali bayise mu system z'ensi naye kata yabagamba no it is impossible ekisobola kikola kuba nze ngenda oteeka ekikopo ky'ensi yonna kata n'ekivaamu ne bakirekera ono omusajja era ono omusajja nabo kyabalemeredde kikola yensonga lwaki watutte 4 hours of interrogation nenga the main aim baali bagala kufinding out what was in your luggage nenga emission yabadde yakuteeka muki biralagalagala yensonga lwaki n'omwogezi w'amagye yabaddeyo n'aba NRM bamafi baddeyo bangi nga baagala kufuna kintu kino olyoka ogende kwalujazana ne seeni nti eyasimba ku bukulembeze bw'eggwanga bwa Uganda era nga muyimbi nakinku bamukutte n'enjaga kadde kaweddemu kati ye mission eriwo dikopisa manyi kuno kwoli mission bweto yaba bagitandika nga ku mwezi 3 omwezi ogw'ekkumi nga gwakatandika eriya setekeke ekikopo ky'ensi yonna neegalagamba no kino tetugenda kikola ne bakutegekera Dubai era Dubai mission bwe yaganye soka mission bwe yaganye after interrogation nga bakyanoonye engeri gye bakikolamu ne bamala bakuta bwe bakutadde ekyazzeeko already bamafia Museveni ba state agent babadde nga balinda okukola breaking news no confessing anti onabadde mutambuza wa biragalalagala kati to prove you this omanyi muwakana nnyo ono mwannyoko gwoyita mwannyoko Dr. Sira Nyanzi ono state agent nambagamba dda from nowhere lwaki yawandiisa message eno from nowhere lwaki yawandiisa message eyo from nowhere oyo bamwennyoko Sira Nyanzi from nowhere lwaki yawandiisa message eyo. This is the reference.
kano kasirikira okubuuza from nowhere ono yeyita doctor bwe mweddira omuziro gwe lwaki yawandiise message eyo sikyakana nkuwa information ekolako reference from nowhere lwaki ono state agent yawandiise message eyo message esoma bweti kubanga nze nadde Sarah mbaze nakuzenga nkola research nga Sarah kujja gambi my younger brother Bobi Wine stop risking your life with this drug stock with business. If it was China, by the now you would have been history. Stick to politics and leave drugs with trade. Mission yatandika gana kuzo mwezi satu ogwe 10. Ono yategedde atya. Yategedde atya okuwandika ebintu bino. Disinge badde China ndi badde limepegawa mitayimbwa. Kale mukamu hange njera kuga ekigambo kimu wo wala kutwala luggage yonna ng'ogenda abroad oba ogenda Bungereza oba ogenda mu America wo wala twala luggage wakiri engoye ozisange mu America n'ogula engoye kyebasigaza kati kukwasa kintu kyonna nga kirimu enjaga bwe vunga sigo gitutte bagitekeremu ku kisaawe nga airport control system yekikoze kibadde bakoze Nze nkubuuza ono mwanyi yoko Stella Nyanzi ye muluzukulu wa Kaira Gajulu eno message yawandiise yaki nkuwa reference AI clone yange message information gyampadde nti mission bagitandika nga 3 yeso ngolwaki kulaiji yabaddeyo ne hoteli gyabadde mungi bagambi oyo yagiwandiise message ngerifalinga ku information gyenkuwa oyo Stella Nyanzi kubanga yabadde amanyi nti sana kinzo okwabika nga badde bakisuubidde kubanga how often kulaiji atambula ava mu Uganda mu agenda Dubai. How often yabadde mu hotel bagita Softail hotel nga mwali teri amanyi nti wali nga balinze bulinzi bagamba good enough ne am a spokesperson yabadde mu ggwanga lya Dubai let him confirm about the information kate chongo kimazi nga bana Uganda mwenna abali mu diaspora dala bali mu Dubai ne bagamba nti bane mugende mpola banyampi banji abali mu Dubai ne bagamba ne embassy ya Dubai embassy ya Uganda mu Dubai wa mu Abu Dhabi tande kigenda bakolera eri state entry ekozesebwa okutambuza business za Museveni ezenjawulo mu okutunda gold n'ebintu biramu mu nsi zonna eri lake yaba yayeryao nzamwa kitegedde bulungi mission owa concert enjagere we yaganye ne bagamba okatumulinde tugenda saza mu venue zonna era ne basaza mu concert ne bagisaza mu katwa de reasons why nenga na kino mu kijjukire nti waliwo abaana abali mu house project yao nenga bali ku social media kuno mubagoberera bangi nnyo era information mwagifunye bangi nnyo era nga bwana tekera mu house project ndozo na kurencha n'ebintu bigenda maso nenga bali connected balanga business za embassy ne seminar za embassy nenga abaana muloza nti banchuka nga si banchuka information mwagifunye sagala gibadira mu bulungi nnyo ne mwagifunye so mukulebeza njala kutegeeza nti nga government state yekibadde mu mukono neti wategedde information kikyane ekikutambulako batandika okutambulako nakuzo omwezi 3 ne bogera ne government ezo 2 kuche bayino okukola yeso nga lwaki baludde nga bakuinterrogatinga nga baagala kuyisawo kintu ekyo nga nono omwogezi wa majejali mission yagimanyiko bulungi nga nono omwogezi wa majejali akimanyiko bulungi Felix Kwajjalo Felix Kayiwe wakane twade mu Softail hotel Dubai wabadde ngolinze kutekola breaking news mukwata omusajja mutwale musibemya kaje mwagala Karoba Kyagulanyi center mujja nakugamba ekigambo kimu we wala kutwala ensayo yonna ngogenda kucheyo ngogenda okuyimba wantu wonna please totwala kabere abantu botambula baleke temutwala luggage muzireke na kine kibagambe ekyo kutaka ekyenjaga nakyo kibafe nakyo don't dare kutwala kintu kyonna yoneddiru efe otherwise ekakibalemye baagala kiteeka ku international level nti ensi yonna bakukwate nti wabadde n'enjaga nga tetwabadde ne bapulentiza mu planting ndoza mutegedde bulungi mukama wange ndozo kiwulidde bulungi nnyo mission yatandika mu nazo mwezi 3 ekkataba nga tugenda teeka world cup tetwagala kubeera mu misango gino ne bakisindika Dubai kyaganya okukwata nga badde bakyagala ne basobola bakudireyingise bwe maze okudireyingisa ne batowa order n'ekivulu kisazibwemu kuba kati wabayingiri bakivulu kisaze mu busazi kubanga badde balibereddwa so ndozo kitegedde bulungi nnyo awo sagala kulwawo ngenze ku information endala
mu nsonga zino ebiseera bisinga nti omuntu bwabanga afunye visa kuba abantu mwali mubuuza lwaki ate bamukutte ku kisaawe ekisooka kiri bwe kiti nti omuntu yenna abanga tebakwagala oyingira mu nsi ekisooka sooka webuuze lwaki bakuwadde visa singa baba tebaagala oyingire mu Dubai lwaki bakuwadde visa kikibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri lwaki bakulinze olandinge Dubai ku kisaawe ekibuuzo ekyokusatu lwaki bakutadde mu kukunyizibwa okumala essaawa ennya ng'omuntu wa bulijjo n'omusobyo ekibuuzo ekyokuna lwaki bakukutte okubuuza ebibuuzo bingi nnyo so nga ate ku kisaawe okubeerako options bbiri ensi bw'oba olaze ng'olina visa yayo batekukkirizza kuyingira mu nsi eyo immediately obeera ne return ticket bakuteeka mu waiting room ne bakudipotingirawo kubanga Dubai erina ennyonyi nyingi nnyo eziconnecting ku Africa either Kenya oba Ethiopia oba Egypt immediately obutakumalya budde baali bajaga tugenda kukiriza kuyingira mu Dubai you were deported immediately baali bakyusa ticket yo ne bakuteeka ku nnyonyi yonna ebadde ino connecting either Kenya oba Ethiopia oba Egypt n'oli okubeera deport ne lwaki bakutaddeawo essaawa zonna ng'oli bakutaddeawo kubanga baali balina okudipotinga immediately nga bwe kirina okubeera mu mateeka omuntu oyagala ayingire mu nsi yo mudipotingira nga tolina gwebuuzizaako ne good enough information yino agifunye buli kubanga gy'ofulumizaako si ye yokka olina gy'osirikidde nga gwe which is okay nti you are piling a lot of information ku mutima gwo which is good kino kyenjagadde okutegeeza bannayuganda basinga obungi nti omuntu bwe bakukwatira ku kisaawe ekisooka omuntu banga osabye visa nga bakwerereko butayingira tebasobola kukuwa visa baga no tetugenda kukuwa visa ekyokubiri tebasobola kukkiriza kuyingira mu nsi yaabwe okoma ku kisaawe ezo nizo essaawa baali bakubuuza bibuuzo ki olwedde omanyikiddwa oli mukulembeze mulamba baali bakubuuza bibuuzo ki ekyo kiri ggwe naawe ne Katondawo ekyo kivuddeko sigenda kirwako ngenze maaso tugenze ku nsonga ya Yoseeri endala n'obwakabaka obuli mu Uganda njagadde okutumira ku baganda mwenna abasoga mbalamusiza ku mujiba lako gye mutuusaako engalo kansumenti muli bulungi okusookera nabategeeza luli nti ebintu ebyali mu ggwanga erya Canada tekyali kigendererwa kya muganda waffe kyuma kya Yesu kutyoboola no nabazanyira akatambi nga kyuma kya Yesu abuuza bulungi nnyo ku kabaka wa Busoga era n'amwaniriza era n'ayogera naye ekyajja kyuma kya Yesu mbeera kwe kuba nti abasajja bano bakozesa feesi z'obwakabaka n'abakulembeze baffe ab'ennono okutambuza ebyobufuzi byabwe butyo Museveni akimanyi bulungi nnyo nti ensi mutegedde si Munnayuganda kati alina kukozesa abafuzi ab'ennono okuba nti bakola emirimu gye gamba ng'okukumakuma abantu n'okuba nga bateekamu essuubi obutamuvaamu butyo kyabazinga wa Busoga bamukozesa naye nga tamanyi nti bamukozesa olw'ensonga bw'owulira minisita eyabadde ayogera ebiga byayogera bina bazanyidde jjo oba nazanyira luli nga tebikwatagana mukolo gwe bayitako kyabazinga ensonga okuyita omukulembeze w'ennono ensonga zirina kubeera za bwakiza bwa kabaka era njagala kubuuza mwenna abadde bavuma kyuma kya Yesu simanyi tannatyobolako kyabazinga wa Busoga nedda yasosemu wakitiibwa bunyo era n'amubuuza mu kino njagala sooka mubuuza omuntu yenna njagala osooka ofune obwongo weebuuze kyabazinga wa Busoga ebbanga lyamaze ku Namulondo ya Busoga ayina ebintu bingi nnyo byakoledde Obusoga ne projects nnyingi mwagala kuŋŋamba nti kyabazinga ogenda mu Canada yadde tamanyi nti Aga Khan mukozi wa Museveni oba Aga Khan y'omu ku project efuga eggwanga Uganda bali kyabagenda bamuyita agenda alaba wekitibwa Aga Khan mubaeko project bazimba no I'm informing the public Aga Khan is part and parcel of the ruling party in Uganda Aga Khan y'omu ku bantu abafutubadde ku bannayuganda mu nsi yonna nga bakozesa state funds ne state properties okuba nti afutubadde ku ggwanga Uganda kati bw'oŋŋamba nti badde bamututte kulaba Aga Khan nga ye Museveni abatamanya Aga Khan yani wala amasomero ge bayita Aga Khan international schools mu Uganda mwegali Aga Khan hospitals gyegali e Kenya kati Serena yonna weeri managing wa Aga Khan ettaka lya government za Uganda hotels kati Aga Khan yazirina n'ebintu ebirala bingi mutame projects mani kati mwanga nti owekitiibwa Gabula Nadyope kabaka wa Busoga baali bamututte kusinkana Aga Khan it was just a decoy kubanga bakimanyi bulungi nnyo Aga Khan mukozi wa Museveni oba Aga Khan muntu wa Museveni era bafutubadde ku ggwanga Uganda okukola ebintu ebirala balina okukola bitegedde bulungi nnyo
So sagala baddemu kukosa kifaananyi kyonna kya Kabaka nga beefuula bagale era kati ndoza mulaba Museveni Kabaka wa Buganda yamubuuka n'agaana omukolera n'asalamu obutwafe Owabunyo n'agaana okukola byayagala n'asalamu obutwafe Kabaka w'Abanyankole Omugabe n'agaana okukola byayagala n'amudestroyinga n'agenda kuwalwa enzululu omunnamagye n'agamba I'm not interested in your fulani yasalawo najja n'alomba olubiri n'akuba buli muntu yenna yali amasasi ne bafa n'amuwamba n'amuteeka mu Buganda mwalimu amusibidde ne wasigala abakazi b'ennono babiri owa Busoga n'owa Toolo kati owa Toolo n'abateekamu Katikkiro we oyo bw'omulaba omusajja omukyotala n'owa Busoga n'abateekamu Katikkiro we oyo muvawala n'abateekamu kati akontrolinga obwakabaka bwa Busoga n'akontrolinga obwakabaka bwaki bwa Toolo omuntu ombwati kati muno bwa Buganda yabuteeka musajja we Mayiga ya controlling buli kimu uza mukitegedde bulungi kyo kati mbaga yetu sagala bagamba nti mpisa mu bakabako sisa maaso mbategeza information entuufu mutegere kiki tuliko kuba buli muntu alina okutegeera Ssaabasajja Kabaka ye yaleta Museveni nga asuubidde nti buli kimbagenda kikola nga bakiwandika mu ndaga nti yamanya nti omusajja yeefuula byonna bigenda mu maaso mu Uganda Ssaabasajja Kabaka ali mbuwambi byonna by'okutunda amataka okumenya buli kimu okutwala buli kimu ekiri mu Buganda okusonyiba si yabinamu omukono musajja tumuwambe naye alwanira bulamu okubanga buyimirirawo n'abaana be naye nga bakikola be basajja bano Abanyarwanda abatuusi nabagambye nti Rwanda ne Burundi zirimu eggwanga ery'abatwa Abahutu abatuusi bakola ebitundu 14 ku buli 10 ne bafutu badde ku ggwanga erya Burundi listen kasoke kusimba wakati awo mbagambye nti Museveni musajja mutuusi era enamba yaabwe entono yafuga Uganda agiremeddeko bwe tugenderera nakagamba amata musajja mutuusi bakola ebitundu 15 ku buli 10 yafuga eggwanga Rwanda Burundi afugayo musajja mutuusi ng'afuga ebitundu 85 by'abatuusi ndoza mufunye clear picture bwete kijambaga nti akabinja kaba analytics kekefuze ensi omuli Djibouti Ethiopia Eritrea Somalia Uganda, South Sudan, Rwanda, Burundi, bagala kuyingira Congo. Ne Kenya bagiyingidde. Bwe mulabye Ruto azolwa n'ayogera nti twagala kukola East Africa ngeri boundless. Kitegeza mission yaabwe yatuukirira gye baagala okukola. Bana abasajja basobola okuplacinga ekintu kyonna kye baagala ewa tebakireka ne kibeerawo. Bayingire Kongo ne batandika okuyingira ebyobufuzi by'empolampola era nga bapulantinga y'abantu bateeka ne bajja nga bakulampola mu magye mu byobufuzi nga bateeka mu ssente epya n'enkadde okutuusa bwe batuusa mu ofisi baagala ne bakola kye baagala ffe kitulemye nti Lumbuye bwenzija nepa information ate yennyini gwenjiwa gwe twogera olulimi lwe lumu yajja n'awalampa Lumbuye Omusoga ayogera ensonga ezitegeerekeka ate Musoga munne yajja n'amuwalampa ng'amulinnya naye nga byamulinnya ayisaawo bwalinya Musoga munne abalekedde omutuusa okutwala Obusoga omutolo bwovuma mutolo munno nga ali ku nsonga zirwanda buwanga wa ttolo oba owakusolwa mutuusi kujja kuyingira Bwakabaka bo omunyolo bwolinya munyolo munne ayogera ensonga kitegeeza owa Museveni ne batuusa banne okutwala bunyolo kyekimu ekiri ku Bwakabaka bwankole n'essaazi bwotuli Abaganda bavuma Lumbuye naye nga byabagamba bigenda batuukako ng'obudde butuuse nze Lumbuye nja kuba sirumwa gojja okulumwa ennyanja tategeera kubanze bye mbikugambye ojja bitegeera ng'obudde butuuse ojja bitegeera kuba seetaaga kubikuteeka mu mutwe obitegeere bijja kumala kutuukako ng'ensi bagiwambye nga ne woosolo batuttewo abaana bo tebalina mulimu tebalina kyakulya buli kimu kikusobedde olyoka ojjukire nti omusajja yatugaa ebigambo bino nga tuganya okutegeera awo nvuddewo ngenze ku information endala eno message njagala buli muntu agitegeere bulungi nnyo munteekateeka na mutaayi ka drone zange zizalabyeko akawungeezi kajjo Yoseti bahaburo tabasira mtandao wa kalisete na mzizide nsanga bisibe agenda atuza meeting ne seminars yetabeera muni aina agent be nga bakunganya abakyala Abanyarwanda bonna abafumbirwa basajja Baganda mu Buganda mission eriyetia wuliriza Yoseri akimanyi nti Omuganda si muntu wa kumenya mu byobufuzi mu byaddiini mu byobuwangwa ennono n'ebyenfuna aina kikola atya olwokuba nti bo balina omutima ogutta
basobola okukozesa buli ngeri yonna okulaba nti bafuna kye baagala gwe kyotasobola nga n'okujja ku social media okwogera kikuwa obuzibu ng'oyagala tukwogerere naye nga ne bye tukwogerera bye tukubuulira nabyo obibuusabuusa bamala kutta bakuwambirako mu ndolo k'otegeera musajja beeyogera bituufu mutegedde bulungi kati ntandise enteekateeka eri bweti agezezzaako nnyo okulemesa abaganda byenfuna era kikyagaanye solution eri bweti gyafunye mu bbaluwa zendabyeko esayiningidwa Yoseri alagidde ba agent people n'ab'emitongole y'okweri batandika okutuuza semina nga bakuŋŋaanya abakyala bonna bamanyi abafumbirwa basajja abaganda abalina ensimbi batandika okukola ku nsonga z'okkendeeza ku bantu abo nga nabo gisimufungize 1 nga bwe bazibaga nti agenda bawa powers zonna okuba nti baprotecting wa system mu makooti ku poliisi na buli wamu nti bw'aba asobodde okukola diri gye bamuwadde asobola okuba nga protecting mu ngeri emu oba endala etya abakyala bano babawa access ku information okuva mu bitongole byonna ebyetaagisa okufuna information ku muntu omukyalo nafuna access ku business y'omwami oba mirimu by'omi gy'akola n'amanya entambula endya n'ensuna na buli kimu era ono yasobola okusettinga bombi ba Uganda Revenue Authority ne batandika okudestroyinga business ono yasobola okuwa ab'ebyokwerinda entambula y'omusajja gy'atambulamu mikwano gye wajjakola ne byala na buli kimu mu bintu byagenda kukozesa bintu bibiri mission ya making sure nti abakyala bano bawa information entuufu bagiwa ebitongole byonna ebyokwerinda entambula z'abasajja bizinensi zaabwe mikwano gyabwe nawa bwe bayinza bakwata ewantu ewanafu ennyo kibi nnyo omusajja omuganda omusajja Museveni okumanya weakness yo nga gwomanyi nti akumanyi weakness yo naye nga akijja mu mukazi wo nkiddamu kibi nnyo gwe omusajja omusoga mukazi wo okumanya weakness yo nga eso seemwe bagimanyi nga gwe tomanyi nti gavumenti emanyi weakness yo waliwo hajja yafudde yekawempede mukaba amaziga wowe hajja afudde goloza ki ekyamuse Chichamuse oyo hajwa kampe ya fudana na sene pyane nkande chichamuse ayinza okubanga si main wife nga side dish nga amanyi weakness yo mission yabo gyebalina yakumanya weak point y'omusajja entambula endya ba business associate na biki byokola yamala okureporting eri already naba ina backup buli kimu buli muntu anatukiza mission aina sente ze nene message njalo fundikira nga mbaliza ensonga eno mwenna baganda baffe abanyarwanda naddala abatwa n'abahutu abakozesebwa yoseti bahabula otabasala mutano wa Karakyezi mu nsonga z'okutabangula eggwanga Uganda n'okusanya abasajja Baganda mukimanye mu biseera ebyedde nnyo omwanoonyeza obuddamu yali mu Uganda yasobola okubabudaabuda Museveni bakozesa ensobi okukola ebintu bino byonna okusanya abasajja Baganda n'okusanya abawala Baganda kikolwa kya bujooza ate kya ffujjo ekisiga ensigo gye mutajja kukola ki kunyumira gye bujjawo katono okuwala ebizibu bino njagala muve mu nsonga za Museveni azeekolere nga yene famire ye ekiseera kigenda tuuka nga buli omu onoonya w'osobola okuwegeka oluba nga tokyasobola kwegeka oluba nje bwe ekyokulabirako eggwanga ly'obote lyafugako Uganda okyasobola obanoonya ku street n'obalaba obote wano bote tu titookererutwa omugenzi Amin Dada amawanga gaba gali prominent nga buli omu weegali buli kimu bakina baki owns where are they are nowhere to be seen mumusuubira kyemwagala okukola to wipe the indigenous Ugandans kiyinza obakolera mbeera successful mulooza katuna musiru njala basaba mu abakyala abanyarwanda n'abasajja abanyarwanda abahutu mainire abadde mu Buganda mu Uganda nga mu mirembe muleke kwemalako mirembe na kinajja mu kyejjuse ebikola Museveni byebakozesa bikyamu nnyo mbagamba gye byayita obudde gye buvudde tewali muntu yina asobola bandiza mu nsi za East Africa okujja kwano mu Buganda tubadde namwe ebbanga ddene nnyo amu tuli Baganda bamwe amu tuli bazzukulu bamwe amu tuli bakola emikwano naye ekintu ky'okwenyigira mu ky'okutta omuntu olw'omuntu omu alina ekigendererwa kiky'okuyisaawo ebibye
ensibu eneekyuka mugenda kubeera wa ngenda basaba ekigambo kimu bambi mission zino zonna zeba muziveemu kubanga obudde buweddeyo Hitler teyasobola kungula mu nsi eno Mussolini teyasobola kungula nsi eno n'abasajja abalala ono omusajja abadde alina ekintu kimu kyokka ekimuyambye nti abadde akyakolera magulu meeyo nga tannafuna malala kati afunye amalala ate n'emyaka gye mugenzeeko yalowooza byasibye asobola obyetikka tosobola byetikka ezivaamu omukulu zandaala kati gwe omusajja mukulu ali awo akozesa abantu okufutubbala ku bannabe bakule ezivaamu omukulu zandaala kano banga akati yakawaggwe tosobola kukwasa kati kanokawo omuntu omulala akabeezawo mu Uganda kizibu nnyo wamufunye emirembe ate mutandika okufukawo musulo omutasobola kuyoolawo buno obubaka bwanjala bubategeeza bwenga oli muhutu oli mutuwa nga toli mu kabinja ka Museveni akabatuusi please mission z'abawa muziveeko kubanga obudde bukyukanga ssa bwe buti bujja kukyuka bwe buti ng'okkuulirako nti oli munyalu oli tagenda kwawula munyalwanda kikaaki tagenda kwawula mutwa tagenda kwawula muhutu tagenda kwawula mutuusi mwena ajja batwalya mu kategori y'emu nti muli banyalwanda muve ku bano ba Frank Gashumba Kasabon abatakozesa bwongo bwabwe era agamba nti amanyi byaffe nga tasobola birifalingako na bisomako bannayuganda okusirika si basiru baraba naye ekintu kisobola okukyuka mu ddakiika 2 gwe kennyini nga toyina buziito ottangako ku muntu naye ng'olwokuba nti oli munyalwanda nga kijja kwetagisa okudduka kilomita 15 ku bigere nga ne takisi tewali ekutwala mu mbeera nge waaki mweteeka mu bintu bino essaawa zino omuganda gwotta yakola ki omusoga gwotta yakola ki omunyolo gwotta yakola ki omunyankolo ligino gwotta yakola ki basajja batu ne bakazi batu bakoze okubanga amaka gaabwe okubanga bizinesi zaabwe ne kati golo okuba nti obwongo mulina butono mulooza kimu kyakutta nemulooza kutta busi temutunuulidde kintu kiddako mu maaso ffenna tuli baddugavu naye gwe lwaki oyagala okwefula nti gwe omuddugavu asinga ku baddugavu abalala omwoyo omulungi abaganda gwe balaze ensi yonna kino kye mutusasulamu omuganda kyasobola kukola application afuna mulimu omuganda kyasobola kusomesa baana be omuganda kyasobola kulima mmere n'emera amataka mugabagobyeko ne mu diaspora gyabadde mubasindikidde abasajja batamanya nga babatte kino kiki twabakola era kigendera kyammwe kiki era nsigo kijje musiga gye mwagala okukungula nze ngenda ongera bagamba bw'omanyi nti oli munyala nga togwa mu kagurupu ka Museveni weesonyiwe ebikolwa ebyekko ebyefutivizi ebyokutta n'okugoba abantu ku mataka kubanga essaawa singa ekyuka tetugenda kubuuza nti ono muhutu bamutuuso baani mujjukira tuli ku continent Africa in particular Uganda whereby tumala kwekona tulyoka twejjusa so singa nabadde najjawo kakonga ku mukkubo nandibadde newala obuvune yenkola mugyerabidde eri mbito gy'abaddugavu mu Uganda tumala kwekona ne twejjusa tetwandiyagadde kwekona ng'enkonge tusobola ogijjawo ffenna ntugissima ntugijjawo mu kkubo tetwandiyagadde kwejjusa nga tumaze okwekona nga tusobola okukwatira mu tusugula enkongo ye mu kkubo neevaawo tetulina bukyayi ku mmwe naye mutulinako obukyayi okwerwanako ddembe lyabwe bange buli muntu asobola okwerwanako amakubo gonna mugaggadde ag'emirembe mulowooza teri bantu balina busungu busobola kukola kye mwakola ennamba yammwe ntono golooza lwaki ennumba bw'ogirumba mu muti n'oyolekera ekisu kyayo ne bwe ziba ziriko 2 zisobola okujjayo nga nabo gisimufungize
nenge ennumba eyo soka neetoola mu bikoola awo n'ojula ng'ewuma gwe n'oleeta engalabi y'okuba nga yala kujja omuyembe girani so ejja kukuluma na buno buti bwe buli buli kimu kikoze abantu batunula beetegereza batunula ne muganya okutegeera ekizibu ekiriwo okutegeera mutegeera mumaze kwonoona nze nno mbagamba nga temunneekulira kabazze kugulu mwandibadde musooka ne mulowooza kiki ekigenda mu maaso okudde nga budduka alright ndowooza kanfundikiragana amawulire ana ngende mu maaso awo nvuddewo mwenna bannayuganda najja ne mbagamba nti eggwanga Uganda lirekedde obuzibu obw'ebyenfuna ndowooza mwakitegeddeko nti kati olwaleero bw'ogenda okuwola essente mu Bank of Uganda interest rate etendekera ku 10%. Kitegeeza nti bwe tunagenda mu commercial bank zijja kusaba 30% oba okusingako. Kitegeeza nti omuntu n'abadde agenda okuwola weegendeze lowooza emirundi 2 nga tonneewola. Era ne ntegeeza minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Aceng nti ebintu ebimukola musooke mulowooze nga temunnakola kintu kino. Ne mbagamba mujja kufuna ebinaava mu bintu bino emukuba nti Uganda erimu Ebola mufunemu bizibu bingi nnyo. Naye mutandise okola ku bizibu mwade mwereetedde. Nabagambye economy ejja kugwa kennyini kubanga tourism sector ejja kugwa. Ne mbagamba export za Uganda zijja kugandibwa okutandika okugenda ebweru. Naye ekyasoose ndoza mulaba eggwanga lya America Kyakoze lyabagambye kiri ekintu kimu. Buli mwana Uganda inaava mu Uganda ngodda mu America ojja sooka kukwatibwa otwalibwe wantu obeerewo ennaku eziwera nga bakebera. Kitegeeza buli muntu ava mu Uganda batandise okwekengera nti olina ekirwadde kyani ky'Ebola. Kino kijja kuleetera airlines companies zonna ezibadde zigwa mu ggwanga okusalako engwa yaazo mu Uganda kubanga tezijja kwetekera kujja balwadde ba Ebola batwala mu nsi zaazo. Wale bagambye bivunga temunakola kintu musooke mumanye nti ki ekigenda kuva mu kintu kino. Kati mmwe Dr. Ruth Aceng emizanyo gye mwazanga mwagala funa nsimbi gigenda kuleetera ekonomi ya Uganda okugwira ddala nga teri kintu kiyitibwa export ng'eva mu Uganda egenda kukkirizibwa. Kati bannayuganda batambula ogenda mu ggwanga lya Amerika baba bataddeko embago oba bataddeko ebiragiro ebikakali ntosobola kuyingira ggwanga lya Amerika tebamaze kukebera okumala endoozi ennaku nga 7 oba ennyonyi yennyini eva mu Uganda okukeberebwa nga yakamala okulandinga mu ggwanga erya Amerika. Kitegeeza n'ebirala bingi nnyo bijja naye mwayagadde kuyisawo kiri nti mwagala kufuna nsimbi kuva mu kibiina ekiddwakanya oba ekimira ekitwala ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization. Naye mukola ebintu bino nga mukimanyi nti already economy eri ku oxygen kati mwagala gikula ku oxygen efiiredda kubanga mwina self interest ey'okufuna ensimbi eziddukanya eggwanga teziriiwo. Wano bagambire bannayuganda ebiboozibozi ebitambula ku social media nga mubiwulira biriko nno simanyi oba akola mu Bank of Uganda yali Professor Emakerere bayita Gobe. Omwami ono nali ndowooza nti entegera ye ennungi nnyo era ategeera bulungi nga professor naye entegera ye nzibu nnyo. Tosobola kuŋŋamba nti gw'ogamba eggwanga nti li financially oba economically stable nga interest rate ya Bank of Uganda Central Reserve eri ku 10% nga interest rate ya commercial bank egenda mu 30% noga nti eggwanga liri stable. Oŋŋamba otya ate eggwanga liri economically stable nga ne Bank of Uganda erina ssente nga abasirikale abapoliisi ab'amagye abasawo tebannasasulwa nsimbi za okumala myezi 6 nga ne gavumenti ne minisitule ezisinga obungi mu gavumenti ez'ebitundu tezinafuna musaala gwazo nga n'abasomesa bali mu kuyaggayagga naye ng'onoyita professor nti ali Minister of Finance oba ali mu Bank of Uganda awozaamu economy etambula bulungi newuunya owa professor wabujja ludda wa naye ng'ate gwe bateekawo ng'olina okulabira ensi mu bintu byenfuna so no mubereke yafuna nnyo ne beeta ba professor kubanga bantu basudde ensi mu ntata neyanula ensonga ne Museveni bayagala bo okwogera ekituufu boogera ekikyamu okunyumisa emboozi ya Museveni okubatwalirawo nga bwe afuga eggwanga mu bintu ebyekisiru ngenze mu maaso. Kano kakubajjukiza mwenna bannayuganda naddala abaddugavu mbajjukiza nti nga bwe nkoze mu kalowoozo ka leero okusooka okwezuula kiki tuli tusooke tumanye nga tetunajjako obuwangwa bwaffe na nnono. Nali njagala okwogera ekintu kino naye ensooka nenkirekamu nkireese olwaleero. Mujjukira bulungi nnyo nti Queen wa Bungereza bw'amala okufa ebintu bingi byagenda mu maaso obulombolombo nno bwavaayo era ndowooza mwabula bulungi nnyo. Naye ndowooza entereka ye mwagira bamutereka mu kintu ekyefaananyiza okuba kiringa kyaki naye nga abaliwo ku mukolo ogwo baali baluganda bakona baluganda bokka tewali yalabe bamuziika. Kati gwe atiitiibya omuzungu ng'okimanyi nti alina obulombolombo n'ennono wali olabyeko limbo oba ekijja kubaziika abo bakabaka ab'ennono ab'ensi z'abazungu
Butonda ffe bwe tuyina amasiro ge Kasubi mu kibira omutereke wa Ssekabaka omuteke wa Kabaka yenna abaseeredde kati gwa yalaba ekintu ekyo nga amasiro ge Kasubi gali myaka 12 tegaggwa nga n'agamba nti alina okugamaliriza ali mu kuwujja biwojjolo ali mu kulya nsimbi kuzimba arcade ng'ate obuwangwa n'ennono kuba tuddobusaanyaawo okuteeka enkwezenge n'okuteeka ensowole mu Buganda ne weewuunya omuntu omukulu avaawo n'atabuuza bibuuzo nti lwaki tutambulira nnyo ku ntoli z'abazungu n'obulombolombo bwabwe so ng'ate ebituuka mu bulombolombo n'enno bw'abazungu babikolera ddala okutusinga ffe kennyini ne weebuuza omuddugavu otegeera otya naddala Omuganda atasobola kumanya buvo na buddo na kumanya bulombolombo bwo ne weebuuza kye kikubonyabonya ku nsi n'okuba nti oga nti ndebisiraani naye nga weerabidde gy'ova mu kino gyala kibategeeza mwenna muzuke mutegere bulungi nnyo. Omukulu omu yagendako mu ggwanga erya Canada n'atuukako mu Native Canadians era n'ayita bitundu byateekawo ng'ebyobulambuzi okulaga abantu ba Canada naddala bakasangwayo obulombolombo bwabwe n'ennono n'eddiini zaabwe ze baali bakkiriza nga gye ziri. In fact mu kavidiyo ke ndalaba mwalimu n'omukeeka gwennyini Omuganda nga mweguli naye nga ekintu kimu kye yayingirako okubalaga kyalinganga gyetugamba nti abantu bano bannansanga b'eggwanga eryo bwe baali baliira emmere mu luzungu bagiyita restaurant n'endowooza mu lulimi olwabwe balina engeri gye bakiyitamu nga buli kimu kitegeke bulungi nnyo era okugenda okulamba osasula ensimbi empya n'enkade nga buli kimu ekiri naye gwe ne weewuunya nti mu Buganda temukyali wadde kyetuyita kaddiyizo nti Omuganda aliddako alirabira ku ki tetuyinaawo na kyetuyita kyetuyita kigango oba tetuyinaawo kifo kyonna Omuganda yenna waagenda ne yeebuuza ku nsonga z'obuwangwa n'ennono nawa gy'asibuka n'okumulagirira nti kino gy'olina okugenda oba kino kyekiriwo nga tekiriwo essaawa zino nti bw'otuuka emmengo mu Bulange kyokka ky'oyinza ossangawo ge magye agatasobola nakukkiriza dde okuyingira bw'otuuka mu Lubiri baalusaanyaawo bw'ogenda mu masiro g'e Kasubi gaafuuka nkambi y'abamagye ne twebuuza kati Omuganda aliyagala okumanya ebyafaayo n'obulombolombo n'ennono alisinzira ludda wa. Kavidiyo ke balifaaringako omukulu Mr. Kisemakula bwe yali agenzeko mu ggwanga erya Canada yalambula ebifo bingi nnyo yalambula ekifo ekyo naye kati gwe njala kubuuza omusajja Omuganda Nakabala otandikirawo okubuuza biki ebikwata ku Buganda n'ebikwatako nga ggwe gye twandiyise Information Center oba ekifo ekyebuuzibwa ku nsonga z'obuwangwa n'ennono oba n'Obuganda kiri ludda wa kiri ludda mu Buganda ekisooka ne tulina museum gye tuyite Kadizo tetulina kintu kye bayita Information Center eya Buganda kw'osobola okugenda n'obuuza nti nze neddira mpindi njala kufumanya bifa ku kika kyange eky'empindi ntandikira ludda wa tekiriiwo awabeerawo omuntu asobola okugamba nti genda nti obuvo bwo n'obuddo buli muyenje jajjawo mukulu w'ekika ye mazige ennamba y'essimu yeeno bw'oba omubuliddwa omuwandiisi y'ono oba genda okwate kino na kino na kino na kino ojja tuuka ewammwe nga tekiriiwo. Tetulina kadizo tetulina Information Center nti Omuganda bwe yandivudde ozadde abaana mu diaspora oyagala baleeta mu Buganda bayiga Obuganda okumanya ki ekyaliwo tewali. Tetulina Information Center oba tetulina kifo ekikola ku nsonga z'amawulire okubuulira n'okutegeeza Abaganda bonna abaagala okumanya kuvuuna obuddo bwa Buganda n'ensonga zaabwe ez'Abaganda ng'Abaganda n'ebika byabwe tekiriiwo. Yensonga lwaki tulina bafere bangi mu Buganda abakyavayo n'afera omuntu ku bintu by'empewo. Yensonga lwaki tulina ensowole mu Buganda mu bika byaffe kubanga tetulina information ebikwatako. Tuli ku nsi tuzunga twerabidde ebyaffe tuli ku bintu by'Abazungu. Balina Halloween Day ngera kubuuza Omuganda aliwo lunaku ki mu Buganda oluteekebwawo olujjukirwako ti lunaku lwa kusamira oba nnaku za kusamira oba nnaku za kusomesa bazzukulu ba Buganda nti buli famire y'Omuganda ku lunaku oluteekeddwa okuba ng'okola ekikolwa kino yeeruddawa
Nebazungu balina Halloween Day unaku mu nsi yonna abazungu balukuza ne batekako obukokolo obutiisa batambula ne ku nzijinga bakonkona baagala ssente lunaku balumanyi nti lwa buwanga bwabwe e Kampala mu Uganda tetulina lunaku lwa buwangwa teruliyo era tetulu celebrating ngako notunulira emitwe nenga gwo Muganda ali ku Halloween Day osasula ekikumi kya pound oba ekikumi kya dollar oba olwatano lwa dollar bode bagenda ba celebrating instead of bila fireworks gwo mwe temulinayo nga nempe tosobola zimanye mpe okiki bakujjanjabira luddawa tosobola kumanyi wava tumanyi buvobo na buddo nengo liko bintu by'abazungu omuzungu tajja kwagala kubanga tukimanyi nti omuzungu y'omu ku nsibuko y'obukyalina okubonaabona kw'abaddugavu mu nsi yonna kino njala kuwa ekyokulabirako ekirala mu ggwanga erya Buyindi balina bakatonda oba 10 mmeka yennyini katonda y'abatonda yabamanyi ne bayina olunaku bayina ennaku ziringa 2 wawona kuba fireworks ensi yonna nekwata ekire yonna India nekwata ekire nga kya fireworks nga bacelebrating bakatonda baabwe wawona olunaku lwabasiiga langi nga bonna beesize langi nga kyabuwangwa enju y'Omuyindi tebulwamu kasenge kabeeramu bakatonda baabwe okusinza katonda abawere emikisa naye gwe oli mu Kampala otambudde amaduuka g'Abayindi bonna buli muyindi edduuka lye tosobola diyingiramu nga si aliguddewo ku makya kubanga alina kyasooka okukola okuyingira mu dduuka mwe muyita obulogo ennyumba y'Omuyindi kugambye ebeeramu akantu ke nga ne famire kamanyi tekaliko buzibu wekali mulimu katonda tosobola kuyingira dduuka lya Muyindi nga tamaze kukola kyalina kukola gwe njala ombule omukozi omu Uganda alina ekisumbuzo ky'edduuka ly'Omuyindi nga muddugavu yaliggulawo eddiini zino zetula zino ezaffe za bulijjo singa oliyingira mbulombolombo nenono n'obumanya obutuufu bw'eddiini zino ojja kutegeera kiki kye bayita okwetegerera n'okumanya era ojja kutegeera Abayindi si balogo no buli buwangwa bategeera kye bayita obuwangwa gwosinga omuyindi obugagga gwe atasabira atali mulongo gwosinga omuyindi obugagga Omuchina tomwawukanya na kusamira na bubaani bwe tomwawukanya na kyamanyi Omujapani tomwawukanya na Buddha tomwawukanya na Omuchina Omujapani bonna ba Asian simanyi baani ba Korea tomwawukanya na ddiini ye gy'amanyi ey'obuwangwa n'ennono kwatambulira naye gwe baga nti olubugo olwo sitaani alina omuti ku nsi kuno yaguteekako byonna ebintu byetambulirako Katonda eyatwekweka yabiteekawo nabira ku nsi n'agituwa mu mirembe tujeyonoonere kyetuli mu kukola goza Bayibuli yali nsiru egga nti sajja kulibya bulombolombo na mpisa za ku nsi yali nsiru obukiwandiikamu naye tekimanyi nti abantu ku nsi balina ebintu bakola nga bebawera mu mikisa gwosinga omuwala bw'okusamira gwosinga omuwala bw'okusamira nkuwadde byokulabirako omuzungu alina Halloween Day yaabwe yakusamira omuwarabu tomusinga kusamira omuyindi kizibu nnyo okumwawula n'eddiini ye Omujapani Omukoreya omuki bonna balina eddiini zaabwe ez'okusamira n'okukkiriza eggwanga n'ennono naye kino okiddamu byonna babikola naye nga balina Katonda okuntikka asembayo ffene yatwekweka akuwa omukana agukuggyako ate era yabawa n'amaanyi mu byokola byonna leka kulemberwa nga muntu kozesa omutwe gwo naye ng'okimanyi nti Katonda gy'ali asinga obukulu mu nsi yonna gy'ali eyatutonda ffenna ku nsi n'atuteekako naye ng'ebisigadde ku nsi olina kulondawo kiki olina okukola nga ggwe omuntu mukitegedde bulungi nze mbawadde ensi ezitambulira ku buwangwa n'ennowa gye zituuse naye gwe bakuggyako buli kimu
nawe nokkiriza ekyo Halloween kuba kusamira ono batasomidde nina akwata akakokolo n'akatekako n'agenda nga akwasula ebintu bagaba emmere bakuba baluni bakuba obugoma bakola ki kubanga ye nkola yaabwe go tokimanyi mbu simendi mu Europe ndi mu America simendi Canada Halloween de olunaku lwakusamira enze walai mukama mbeere bawo manye nnyo izo tabuka omutwe otherwise sigenda bumalira budde obudde bugenzi sara bamalira budde sara bamalira budde nendoza embozi nja kujja olumu nga nze ku mboozi eyokka yokka mbaze okusa obwongo mulyoke mutegeere njala bagaliza weekend ennungi mukama bankumi atakumira mirembe gwe soka sagala tandika obudde bugenze saa zigenze male sala bazza mu mboozi zino olw'ensonga nti waliwo ebintu bingi nnyo birina okusooka okutegeera nendoza kanfundikire n'akantu kano gwe omuntu yenna ali eyo ndoza nja kaleeta olulala in fact kankole research wange bulungi nzije ku Sunday jja tunyumye emboozi eno gibanyumize bulungi nnyo mbabuulire kiki muyina okukola na biki bye muyina okugoberera na biki muyina okutegeerako musooke muve ngenda soka mbatulize side yeero musooke mugitudde bulungi nnyo buli omu weesera gwe kyolina okukola bakujja ne ku balongo bwozaala noga nti abange ngenda bakola ki ngenda basabira eddwa abala ngenda babatiza notamanya nti olwedde omukisa gwo ogwejjeeko njena tokimanyi ebintu bingi nnyo bye tulina okumanya n'okutegeera ffe ng'abantu mukitegere bulungi okay sagala barisa eyo topic ijja kubeera ku Sunday ngenda bategeeza ebintu bingi nyina kola research kujjo n'okwebuuza nja baleetera emboozi nga nyuvu bulungi n'abantu abajojjuwa ku reference mujja kutegeera so ne voice note y'omukulu sisobodde gizanyo olw'ensonga nti information ebadde nnyingi njafuna olunaku lwe naagizanyo gitegere bulungi nnyo naye nga mukama bankumi atakumira mpeera mubeere bulungi ne buli omusooka weetegereze era otegeere bulungi nnyo mweraba